yali risikiri era ndi talina nnyo kyayagala ennyo kiri awo kasaba nga wano mu Uganda sente azifuna ate gyayagalayo ki si yagambye nti banaye kanzije enjimbi babadde bamwagala kitegeeza abadde bamwagala besootinge be bamanyi bamuwaddeko ne kuki ne ku ssente walabye amaanyi gyalaze wano ku Piero ng'abantu bamuyayanira buyayanizi kati kitegeeza nti bw'atafune ssente z'eranda eri ajja kufuna ez'Uganda azawe alina omutima omubi bukenya kyekiri ekyabakenzo be bakivuze be bakyogerera ku mativi be bavuma be babakuŋŋaanyiza be batuukirira abakulu ne kibeerawo kati ye baba bamuwaddeyo akantu nti akale gwe tukuwaddeyo obuwekkano naye bali bawole kati gw'okaayanira ki oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda amwana mwala azawe ennaku zino muntu mwemulugunyi mulungi bw'obeera ku Twitter yaza oba X handle ye every time aba yemulugunya buli lunaku abaayo n'ensonga yempya so wano yabeeredde ng'agenda ebweru yawandisawo statement yawadde gamba nti the Federation Sacco money was given out, but it is shocking that the already established artists are the ones that got the fattest amounts and are not obliged to pay back, as in Boba Abawabuika Vangata. However, those who are struggling are the ones that are borrowing. My question is, however, those that are struggling are the ones borrowing with duty to pay back. As I will said, omuntu eyaziba wadde baba yaziba wadde n'agamba kati gwe teweewola ezo zizo naye abalala bawole kati ate azaawo ye kibukwatirako wala naye agala bamuwe bubi ye nga yaziba wadde Jerusalem sale oba gavumenti n'egamba ba top nti siba kenzo mwezo zammwe kamiri kwata ezo zammwe temwewola naye abalala mubawole bazizze ubwo musango ne guviirawo ati kati ye kyasinga okwebuuza azawo obulumi bwe abayimbi ate abasinga okuba abanene abalinamu ate bo baba wakavangata ka sente ku sente zino ezasa be balwana be bakube mundu be bakube mundu be balina okuba ku mwanju be baleeta ekiteeso be babakunga namwe musobola okufuna kati gwe totunulira nnyo sowani ya mukamaawo gwe jjayo zino baba bazikuwadde obungi bw'oyagala zikozesa ebirina amakulu osobola ozizzaayo kubanga era mu ntandikwa ishi yali nti sako kitegeeza mugenda kwewola muzeeyo kati baba bakkiriza okuwola genda ojjeyo ssente ozikozesa byoyena ozikozesa era oba olina amagezi ojja kuva ku level gy'oliko oyongere ku ndala totunuulira nnyo biri ezo ddiru zibaawo oli nakuwa President Museveni n'agamba ngenda kuwayo $300,000 n'ezi teziba za buliwo wezituuka okujja oli n'agamba nti $300,000 musajja yali abyerabidde naye waliwo abantu abakipushinga zifulume naye baagalayo kasente ogenda funa 2 bw'ofuna 2 naye gweojja sayininga nti ofunye mmeka ne ku akawunti ezisobola okugjako 3 gw'oluvannyuma okomyewo 10 kubanga eri baka statement yeetaagibwa accountability okomyewo 10 kati gweoba musiru gaana tianze njagala 3 zange wasi ekyo temuzimpa yegwe omusiru omugezi agamba kanzijeyo 2 kubanga sinze nkivuze okutuuka okuzimpa kyekiri ekyabakenzo be bakivuze be bakyogerera ku mativi be bavuma be babakuŋŋaanyiza be batuukirira abakulu ne kibeerawo kati ye baba bamuwaddeyo akantu nti akale gwe tukuwaddeyo obuwekkano naye bali bawole kati gw'okaayanira ki buba busiru bamumyeko ku ssente singa ogambye nti nno bali bafunye ffe tebaatuwadde ogamba bannange ne bagambe jangu gwe weewole kubanga era mu ntandikwa kyali kyakuwola kitegeeza azawe alina omutima omubi bukenya bakiri kati gwe ovayo nga bali aba Museveni bakwadde ssente n'obyogera oba olina omutima omubi oba olingiza mu sowani ya mukamaawo ati azawe alwanira ddembe ly'abaapuka talina byaba yalwanirira yakyali apuka mingi kati azireke yagambe nange njagala kumpa buwi yazireka olabo baneyongera ani alumwa kyekyo bwe busiru obwo kwayagaba n'abasajja bali established already ye be balwana bakuba emmundu tosobola kugerageranya muntu yakuba mundu ye aba ayinako ebintu byafuna ebyobwereere nga n'ettaka ayinza oddi kujjako ku bwereere nakuba ku bisimu eri n'agamba eryo ndyagala nolisa mu mannya ge yalwana
still nga tukyali ku Azawe kano katono nga tetunnavaawo. Azawe still yabadde era alina okwemulugunya tujja muvaako nga tumaliza agamba artists and its leadership. Lugogo Cricket Oval is going to be under reconstruction very soon, for we don't know how long. I hear the plan is to build an arena. Imagine this takes a couple of years. Where are we going to be hosting our concerts? Nachivubo weri. Nachivubo y'abayimbi bonna. Nyina n'abayimbi abalokole. Benna waddeyo ababuukinze bagenda kubuukinga. Nabagenda tekayo international gundi yabalokole si crusade nga yaba international artists abave Kenya abave gundi abave Nigeria n'abave Uganda. Hamuzi stadium ngena gitegekamu ebivulu. Ebivulu ne kulo mukaga je kiri ekivu. Ekyo nkimanyi n'engamba. N'ebivulu je biri. Omuddo. Ate ninambole ebivulu byalingayo. Lwakuba nti yali expensive nyonga abantu atenga nene nyonga abantu oli atya agamba abantu bajja gamba safu nje abantu atenga bangi. Eyo si issue. Ekisaawe ekyanna kivubo we kiri mugende muje mujje hosting oli okudabiriza ekiche si musango. Ate kirungi nnyo nti akidabiriza waliwo ekiriwo. Singa kidabiriza nga nakibota na kuba yekwe kweralikira Azawe kwa. Ate eralikirira jenna kivubo. Bagena gitereza gifulani n'ebiringebi. Nakivubo jeri yabana Uganda bonna. Kubana nabi atanenya bukulembeze bw'abayimbi. Tadda mukwerumya mutwe. Nakivubo weri eri kumpi eri mu Kampala, parking weri, omuddo weguli, carpet weri omuntu asobola n'okutuula nakako. Sidere adere abantu era bajja kujja ku kintu ekirungi. Nti obutebe webuli wansi osobola okutuula wansi. Nenga alumikako mu kasete wano oyagala otekekayo ekivulu. Nati lwaki telumikako y'abana Uganda? Kuba kati ekisaawe ekyo. Ali kati oli tafanya nyanya tekufuna sente. Sente ziyawadde abayimbi kati kankubuuze. Sente ziyawadde abayimbi. Goloza aliyo promoter asobola ziba wanaafuna. Abagenda okugula wonna kivu. Wandi bebe kuli yasinzo yola. Nkubuuza sente ziyawadde abayimbi ku bungi nga n'abaagwa bonna bazze buli badde buli ati nakibwa yereeta yekka namba wa sente. Teriyo promoter eba tekyali business. Wabula yataddewo abantu basanyukire mu kintu ekyabwe. Si kufunamu. Kubanga ziyawadde abayimbi ziri abunomo. Abatakyasobola kuzijjayo newaba atadde ku mitwalo 10 tezisobola kuvaayo. Kubanga oba omuyimbi eyagwa n'omuwa milioni 5 eyagwa n'omuwa milioni 5. Nga ne wategeka ewa mitanda tewajjula ninamuwa milioni just abawabuwi nti bana Uganda bajje balaba abayimbi abangi ne bibadde baludde okulaba ne si kufuna. Kati we kugambira nti n'aba bapangisa ekisaawe ekyo tajja kukitwala nti agenda kufuna nnyo wabula ajja kunoonyamu ssente z'abakozi okulongoosa biki ebyo. Kubanga abantu bamanyi balinyirira basuula ku buli kimu automatically. Kale mubufu bwemu nga tunatera owumbawumbako nalabyeko mwana mulenze musikati ku mukutu gwo gwa Twitter. Nti tukyagiyita Twitter X tekinnabuna nnyo nga musanyufu olw'ensonga ndi mwana mulenze alien skin teyagenze atuse emyaka egiroga nti olw'ensonga mwana mulenze alien skin teyagenze ku kivulu kyabadde alina okugendako ebungereza ekyali okulw'omukaaga. Essanyu ono waalijja agamba nti kyekiseera alien skin akiwulire nesekuwulira yenna. Pointi ya MC Katsi agamba nti alien skin bamumye visa okugenda ebungereza nti ekyamumisizza visa lwe luyi lwe yawutula mwana mwala Evelyn Mike nga alien skin agamba poliisi MC Katsi agamba poliisi bwe batera abatwitize zaatekayo ng'alwanirira eddembe ly'abantu nga Evelyn Mike yakubwa empi at least bo aba embassy balaba twitize era baaliyakitinze bulungi nga bamma mwana mulenzi alien skin visa ogenda ebweru n'agamba ate kikyali kituuza akalira jjakawo. Aba embassy baalaze ensonga lwaki bamumye nti ddala ensonga yavudde ku tweet za MC Katsi. Obuuzo byebyo Banda Uganda beteekawo oli neeteekawo nti gulaba nze gwe bavuddeko okumma alien skin visa balabye tweet zange ensonga bagiwandiiseeko MC Katsi n'agirabako nti ddala ensonga ye yavuddeko okumma oli visa.
oli kati ebyaka gyali mugiroga kikulaba ekintu ekibi okituuka ku muntu ate yeesanyuli abantu abo baba balogo ali erisikiri ekyokubiri ali erisikiri era ndi talina nnyo kyayagala ennyo kiri awo kasaba nga wano mu Uganda sente azifuna ate gyayagalayo ki si yagambye nti banaye kanzije enjimbi babadde bamwagala kitegeeza abadde bamwagala besootinge be bamanyi bamuwaddeko ne kuki ne ku ssente walabye amaanyi gyalaze wano ku pyero nyo ng'abantu bamuyayanira buyayanizi kati kitegeeza nti bw'atafune ssente z'eranda dyeri ajja kufuna ez'Uganda ate nekirala tayimba luzungu nti ennyimba ze bambi ab'international tebagenda kubanga baziwulira ate kati ate bamugobye yayimbira bannayuganda tageti ye eri wano mwe mumwesibako nti jangu oyimbeko Dubai mu kamwanyi bukuŋŋaana abatami bajja abayimbira talina kyabaagaza wano wamumala agenda embalala akikuba bwagenda emukono akikuba kale ate eri ayagazaayo ki singa yali ayagala international yandiyimbye engalo zungu oba nakuba ennyimba ezikuba akajji wonna wonna awo n'agamba kati njagala tageti yange ate era eri yabadde agenda kuyimbira bannayuganda abo bonna bonna abayimbi kyokola ne Bebe Cool yabagoba tolinza kukwata Bebe Cool n'omugamba nti no jangu oyimbira eranda ne mu bannayuganda nakkiriza pozi nga international stage yemuyise kyagenda Nigeria waliyo function ya international bamuyise kulaba Bebe Cool bagenda mu America bagenda Dubai kuyimba babimukoze bino naye yabigaana yamanya nti temulina makulu mumujja Uganda mugamba tugenda kukwata milioni 10 ate bakutuuza mu kasasiro eno mu economy ate otuuka eri ne bakusuza mu kamwanyi tebakusuza mu zi 5-6 togenda nga 6 n'otuuka ate mu bannayuganda n'otandika ogenda mu nnyonyi nga bonyumya nabo n'otuuka eri ne mutandika okunyumya ate nga gwogenda bayimbira nga tebikwataganirako ddala kati nalyensikirira kyaddako kati mugenda kuwulira ennyonta nga abamwagala mwenda sooka kuva kuva eyo mukomewo keno mukomewo ne Uganda nga abasama mu December mumulabeko niye agenda kati bizirira ddala kuba kati kamanyiiro nolabe n'abe Dubai twakugobye ate mumwetaaga talina kyabeetaaza oyo okujja e Dubai talina kyafunamu ku ssente z'omwana wano asobola ozikola wano e Uganda abazze kuyamba mmwe kati mbu yalumiddwa nnyo omuntu eyalumwa ali omu gwe mmanyi yali Mariaki yagenda ne Nantume ebweru ne babakokinga bwemutuuka ali ku airport London kwegamba nti ogenda mu conference ya bulimi Mariaki n'ayogera nti nze ndi musajja mulimi eri Uganda sirime ebitooke byebigwa n'ayitawo ne bamukoneramu n'ayitawo omulimi n'agenda omulimi owokubiri oyaje yagamba nze ndi muyimbi ugamba ate visa irimu ya conference ate ugamba nti oli muyimbi asirize kandi nowali asaka mu Mariaki n'ogamba please come you farmer or you are a comedian ntenange nze ndi mulimi nede oyo comedian tugenda ku performing era tulina show mu London nagamba musooke muddeko wali ne babaza wali ng'abalimi bagamba mubuzaabuza gwogamba oli muyimbi atuli agamba oli mulimi anti yandi bagaye nti nze omulimi n'abazungu ne bagamba mulimi weewe alina akabina bwe kati akanene bwe kati anyirira bw'ati mudde wali ne babateeramu ekiwandiiko passport Nantume ki Justin Molini Nantume owa Eagles yagamba nti nze siinga ebitooke byebigwa ng'ate mu visa mulimu nti ono talimye ebitooke byebigwa mulimi ng'alina akabina akala mulimi waawo ono ebagamba ma kituufu muli bayimbi mudde wali mu visa ne bawandiikamu nti abayimbi babadde beefudde abalimi nga baagala kuyingirirako nsi yaffe emyaka 15 babajjako amaaso paka ti Mariaki ne Nantume ogenda ku Evans okutuukayo obutuusi hadda eriiso lyabwe liri eri mu kompyuta liriti olubuteekamu alinnya Nantume eriiso nga lijja liti nga baga omulimi you are a musician, you are deceiving that you are a farmer with dirty buttocks.
That big bang. How come you a farmer? Farmer from where? Zigoti. Ndi muyimbi. Wiki eyo nga tugimaliriza kale we twagiyingirira ne we tuzze tugiyingira ojjukira twali wano n'oyogera ku gaali ya Fiki Gaza. Oluvannyuma ngomaze gundi yennyini akola interview Fefe Busi nga yeemulugunya. Yali yeemulugunya ku Zex Birangirangi ne Fiki Gaza olw'okuba nti baaleeta eggaali zaabwe mu shoye. Bwe tumaliriza wiki nga bwe zeegenda maaso n'okutambula ensonga z'eggaali zigenze zikula paka ku Federation President Eddie Kenzo yagenze maaso n'okwogera ku gaali n'agamba nti eggaali zibaddewo ebbanga lyonna era naye alina abantu be batambula nabo zo yagamba nti ababe tebalina ttagali yadde but yavuddeyo ng'ayogera ku gaali zino n'agamba nti kati we bituuse zirabika zisusse we zandikomi mu buufo. So what's your take again mu line eyo? Kenzo alina okutwala obuvunaanyizibwa nga president w'abayimbi akitekinge kigende waggulu akyongereyo paka mu bakuumi b'obubudamu aba poliisi yennyini ayogere n'abakulu mu poliisi ku nsonga z'eggaali kubanga kati kisusse abantu babonaabona lw'abayaaye essaawa yakakati mu Kampala olaba bona bakubazi omwana bakubye omusajja tteke kati awandiika buwandiisi bya bampeeko ku mazzi kitegeeza singa abadde teyasoma singa kati akola sayini bamukubye omumiro tagenda kumalayo omwaka mulama nga tayogera ebintu alaba birabye naye ngaekintu ekyo kisobola n'okuviira ddalako obulamu bw'omuntu okukola ki olabye omuwala yakubye omusajja omuggo ogwa puulu ku kutu singa abaggumu kubawa singa gwakuttewa ate bakubye wumalu ate wumalu ng'atamidde era Edi ku kavidiyo kuliko nti no wumalu yawonye okufa nesinzijukiza nedda kimala genda ku bino byo nedda wakyogera dda ekyaba ali ku mazzi eryato kimala genda ku kyakuleese towaba. Abantu bayitiriza nnyo okukuba bannaabwe oli nakuba munne nga tamanyi na ssente meka zayina mu nsawo nabula akuba bukubi oluvannyuma akucekere alabe kyajjeemu ajjamu meka kati saa zino okugenda ku banka n'oviirayo ku bodaboda kiri risiki kubanga ababbi bateegera ddala ku banka kwennyini nnyini n'ababodaboda babeerawo nga bapakinze naye nga babbi gino jja ng'ogirinnya ogenda okulaba akuyisa walala ovudde ku Freedom City enfo kyogenda e Namasuba yeetoola e Namasuba akomewo ekibuye agamba kanyambukira wano mu kikajjo kumbe waliyo banne yakulabye nti ova mu banka ensawo zizimbagatanye abakushuwa nti azirina kati obubbi bususse obumenyi bw'amateeka bususse naye nga ababuleeta be bavubuka abeefuula mbu tebaagala kukola naye nga emirimu weegiri linnya vuga bodaboda abamu batunda n'ebibanja byabwe bate bagule bodaboda abantu abasiru twino kirameti gye tulina ennungi nga ki abantu tebaagala kukola wabula ayagala nnyo okufuna zino ezaawamu bw'afuna nti n'olunaku ajja funa gumu kitundu afuna ebiri buli lunaku alaba nga byakuzanya bya kisiru nga tajja kuba omuntu omwe ng'omu emu amuggyeko 3 ajja kuba omuntu omanyiriza omutwalo mu nnaku 3 gumu azikolera mu lunaku lumu akuba oluyiru akuggyako 3 n'essimu yo n'agitwala n'abazikyusa ne bazikyusa wabalaba bali abaali abeefuula abazikyusa babatwala kagutte ne batuka ne bannaife tetukyusanga ku simu bukyatubaawo eggaali eggaali kyolina okumanya nti eggaali okugibeezaawo si kyangu ng'omuyimbi ng'omuyina nti kati Fiki Gaza alina abantu 40 batambula nabo mulimu okubapangisiriza ennyumba era apangisa makama alamba bonna ne bagwo mulimu okubaliisa mulimu okubagulira enjaga mulimu okubagulira amayirungi n'omala nga gy'ogenda olina obbatambuza kitegeeza nti ogenda kupangisa emmotoka eziwera 4 ku 5 nga zitambuza abantu abo kitegeeza nti sente zibagenda okuwa ntono ate kuzookola ki kuzoofuna
zebagenda okuwa ntono kuziyimirizaawo bano ekiddirira kiri kiki nti bano kweyiiya nti bwe mutuuka mu bantu mweyiiye ngumi kati awo tulaga era we tuli kati alina okututaasa ye Eddie Kenzo azuukuse poliisi balabe engeri gye bagenda okulwanyisaamu ekintu ekyo ate poliisi abantu abakola ekintu ekyo ebalaba era ebamanyi nitefangayo gamba nti no keeyita omuntu bw'ati mugambe lwaki abantu bo bakola bati oddamu okukola bw'oti okuva n'olwaleero otambulako n'abantu bana bw'otambula n'abasukka abana tujja bayoola tubakwate kyangu nnyo simpazidaati awo tuli naye nga n'obumenyi bw'amateeka muganda wange ennaku zino buli lunaku kati wabayo ka video ka CCTV kamera akafuuma kamera etuyambye nnyo kamera walabyeko gaye eya akamotoka yabadde akamotoka kazene kamwekiika buno obumotoka butono busipasio buli mu nkula bweto katono zibwadde budde bwa kiro kati bajja tugeza n'abuka mu kikomera nayo yakubye sama n'oyo mwana mukugu nnyo mukugu kati wogwa kufa abasajja babadde aba kati n'agwa ku sendi singa kati alina ebinuuvule singa takyasobola nakwogera akola bukozi sayini olubuto ekyenda kyesibe awo buwanvu obubeeredde obulungi naye kati abantu nga basendi kati ngeri gyali bumpi ennyo obumpi obulumi bwe bwaviira ddala nga olunaku lwe bamuzaala anti omukazi waba azaala omuntu omumpi akapulukayo bupolose kati omukazi aba akyasindika bamugamba wamaze dda n'omukazi neyenyamira nagamba kikyenzadde kino kakikenzadde kano abanga atandika okusindika ne kavaayo ne kagwa wali talumwa namu kati era sitaini newatawaayo newatawa maama we sente nti bino byebagamba mu maama wo buli wiiki wakiri omuwanga sente ate amwazaki yalumwaki talina kyeyalumwanga amuzaa kati nze nyina okuwa maama sente kubanga n'omuntu omulaba omutwe teguzaali kati ebyegga tewalinga kulongoosa ofa n'omwana we bazalira mu bitooke oba munene wa mutwe gwenkana gutya ofa naye n'omusindika ne bagamba tandaba yakafulumyako omutwe gwokka n'osinziira n'osindika kati nze maama buli kasente kenfuna nga 30% ngimuwa kubanga nzijukira obumi bwe yayitamu ne kati buli obumpi omusunsuzi eyali omusunsuzi tukyali musunsuzi waawe wayika eviivi buli olaba nga nkuba nga wetandika okwemoola ofunula ebbali olinga alinyeddwako empewo mbeera ne Bukenya Media nakola disclaimer nagenda maaso n'okuba nti ensonga azigaya nga bwemuwulira bigambo munaaye agenda maaso n'okubinoganyamu awo mpola byange abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu gwe tubeera njagala okutegeeza kusula motos ne Bukenya waasimba amakanda makindi yita kalenda olukkiriramu wansi awo amafuta ga Africa Oil gali ludda luli kati opposite nago awo olaba amamotoka amangi bagenda maaso n'okuba nti batunda emmotoka eza buli kika bakolera ku mpapula ezikwatagana n'emmotoka ate era mukadde ke kamu osobola ogenda maaso n'okuba nti ojja n'emmotoka yo n'otopinga up ne bakuwa ate esingako kweyo gy'oba olina ennamba y'essimu eri 0779 21 Loki yayongedde okunyirira leero galawo sho yayongedde okunyirira bambi azi munyerevu naye owangadde naye muwangadde singa abadde muntu mulala singa Luki yali lubuto nalabika Luki okumukola olubuto oyita nnyo tekako empiso ya myezi 3 tuseeba ya mwaka nateekako amakerenda ga myezi 3 nateekamu n'akaweta nateekako neka after sex kati oba ku bibyo bannange omwana abe ndi omwogerera ebigambo ebibi ati ngeri gye muwangaddemu nga mukolagana waki twasigana mwaka guwedde nani naawe
ni mwava danga bukolagana Anti ndaba video ze zedda nkuulira ngo omwogerako nti nno yabadde ku kamera era kinonyerezaako wakola lisi ningamba kati pozi nga wafa era kati ne mama wali yagaba bekyana kyange kisiru mama wange akadi kisiru bekyana kyange baifa nange kyakola kita kino kati ate kinonya tuleetera bukazi ky'omulaya programu wekomya okiya abadde ku kamera abadde ku Kenya Media ne Abase yali omusunsuzi kwagaliwo YouTube channel